Endobeso. Kugenda mu mukaaga tifama. Ekintu buli ky'omuziki. Endobeso. Katugendeko mu ndobeso yaffe ey'olunaku lwaleero. Hello. Jebale ko nyabo. Kale sawa na. Nze bamputa mukunja mu program sisimuka wano ku macha ku Beat FM. Mukunja mnaye sanso kuuliza. Kale. Nze bampita Makalema. Aha. Mukunja mnaye nina obuzibu. Buzibu ki? Nina mukwano gwange. Twabeera naye. Aha. Naye bangambye ndoga ansiranya tayagala nfune mulimu ayagala mbeere mu mbeera mbi. Ndiawo ntambula butambuzi nze nga buzizi mbadde nsaba mu ndobesezaako nabo oba kituufu oba ndoga ng'olabye mukunja abalala baŋŋamba andoga kunzita kunsiranya ate nga twabeeranga naye gwe gwani bampita Makalema ssebo kale oyagala onaayogerako naye nedda saagala kwogera naye njagala kutegeera butegeezi bwe baŋŋamba bituufu kuba omuntu wayagalira okutta ate nga yali mukwano gwo kale beerako tovaako kale ssebo neyanziza neyanze ku Beat FM kintabuli ky'omuziki ekisinga beerako sirika tulabe kyekigenda mu maaso oli ku Beat FM ekintabuli ky'omuziki ekisinga katulabe nyabo jebale kale nejebale kose kwe oli waka oli ku mulimu nkumulimu sebo osobola okuddako ebbali ne twogeramuko kubanga byengenda okugamba bino byetaagamu okumbuulira amazima era wendi tewali bantu bangi okola mulimu ki wanje oli mu dduuka anti bw'oba tewali bantu bangi nze saagala wadde omuntu kubanga nina byolina okunyinyonnyola tewaliwo bantu kale tukireke kakati waliwo omuntu eyazze ewange ng'alina byambuuliramu ewo kwengani ndi musawo muganda wanje toyitaba ndi musawo muganda kakati olina kye wamukola ali mu mbeera mbi bannange ate namukola ki bannange Nakalema omumanyi Nakalema mumanyi katolina Nakalema sina kye namukola wadde n'ekyo n'ekimu kakati nze nkubuulira bw'ogenda ngenda kukukola ekintu ky'olifa teweerabidde bannange kankubulira amazima Nakalema sina kintu n'ekyo kye namukola Nakalema nali mukanga bukanza okitegeera wamukanga wali omukanga musajja nenze simuloganga ko sina kye nali mukoze n'ekyo n'ekimu bannange njogera amazima wali omukanga okole ki nali mukanga bukanza ava ku bba wange baawo bange yali andeseewo ng'ayagala ye kubanga nze ndi wa lwazi n'agenda ku ye kyokka nange sayagala kubeera wa lwazi oli waluki ndi wa lwazi kati bba wange yandeka wanoonya omukyalo mala nagwa ku Nakalema nengamba Nakalema ndekera omusajja ne mutiisatiisa nti nja muloga naye sina kye namukola ko nange sayagala kuba wa lwazi
kati bawo ye yagambanga atya mawangera naye ensonga enkulu ndi wa Lwazi. kakati Nakalema ye yekwana wamutuusako ekintu kati kiki ekimutawaanya ekyo gwe wakikola bananga alabika okuba aliwo omulala nze sirina kye nali mutusizako nali nsaaga kuba sirina kye nsobola kukola nali mutiisatiisa kale anviira ku musajja kuba nange kyendiko saakyagala. okakasa oli mulwadde waki Lwazi kyekiki ekyo sabo osobola okitegeera oba oli musawo osobola okitegeera osobola okindaga sabo osobola okitegeera osobola okindaga kubanga kakati nze okumanya nti oli waki ni wa Lwazi mmala kulaba ne nange saayagala ate kati fannange babi siina kye nali mukoze Nakalema nga siina siina kye nali nkoze Nakalema bannange anti onandaga bannange wekiba kyetaagisa ogenda kundaga ekyo kyokka kyekikununula bannange wekiba kyetaagisa nja kulaga naye nze siina kye nali nkoze Nakalema ndaba olwazi olwo naye bw'oba tolulina nze wekiba kyekinunula bannange tobaako kyonkola bwe nsanga ng'olwazi tolulina bannange nkakasa ndulina iye kati tukwatagane ddi sebo eno enamba yange kasita ogirina nange ngenda bankukubira kuba saagala onkole kikyamu nkugambye bwe nkusanga ng'olwazi tolulina naye banne kati golooza nsobola okwesibako ekiwere bwekityo oba ekintu ekinene bwekityo nkugamba ebintu byange tobiwuliriza sagala nze kuntawanya oba kati okola kyokola kikole nze mpulira abintamu gundi teweekyanga yayawo notakungumuka adage bakutuuse anesegereko agalifa n'empunya obadde oyagala kala bukazi endobe somugiwulidde onandoga nti ze simuloga nali mutiisa nze nina olwazi kati tuli awo mama sonke nateeke embabuulire bambi alabika teyamuloga omukazi alina bizibu yaga mutiisatiisa nange bwaife tubiwulidde mwaka wanje webale tuweereza muganda wange nkale enseko ziri mututta amanya gego javira ndi wanirwa mbakabooko yesebo naye munaye fe tulinze rizati olwazi olwo lufuusa olwazi terwasika Ngambye omukyala wa Lwazi naye eri agumye munne talina na kimu kyagenda mukola ye lwaki yamwagalira omusajja annaye abakyala bannange nami mukazi wattu ng'alabye naye mukunja sigadde nze madamu Noginda nga tuli eno ekyoti labani ab'ekyotirako titutumbudde nakakyo tubagala nnyo amwati bayibayi webale nnyo ku Beat FM anti bagamba nti kamwa kabi kasasiro ganga naye bannange jjajja mukonjo olemeddeko n'okulaba olwazi oliraba n'ebitalabika mwana wa ssebo olaba malinda ekawuko akigambye director kisimu Kamambule road off Bayaza road ne bwana akola atya bwabanga embeera yeeyo era ajja kumuddukako kituufu mwasuze mutya baswiti mukunja amoti nenakacwa naye mukunja ate naawe tulekemu olwazi balukebezisaki akakebera omusujja ke kalukebera ye walusomerawo okukebera olwazi tulekemu bayagala nnyo bawambi tesikasingukawo amanya nze Haji Kasole Rashid nga mbeera Kabowa naye omwana muwala naye ave ku mulenzi wa munne alina okukola kuba kati ekituufu omwana alabika yatiisatiisa mutiisetiise tebawulira naye ate noono ayinza okuba nga tebamuloga naye abadde ayagala kumanya obadde alaba muloga kajja tiwuno naye ateese nze nsigadde ndi Haji Kasole muku wanje mukwano we balituweereza amanya gatinampanyiwa naye Kabowa ennyabo naye muku nkubuulire emikwano gy'abakyala nagivaako buli alina alabbaawo ya bannaye abakyala tebeesigika naye omwana muwala mugamba nti abeere mugumu anoonye emirimu buli abulwa emirimu waaba muloga anoonye emirimu agenda kuba buloka abakyala ennaku zino bakuba buloka ave ne kubba wa munne sigadde ndeja tinamponye Kabowa bwebale